balamusiza banyawule batto Agatha kitalo nnyo ekyamaama. Nze n'ebigambo nnyo bitono kuba nabadde nakutono nnyo nakava mu ddwaliro okulaba maama, era nga okusinza ekyenali ndaba ku social media nga ndaba azzaamu essuubi, ng'era simanyi lunaku luno tubeera wano, naye Mukama Katonda yatuwa ate era yajjawo, ate ffenna erimu. Saba maama Mukama mumuze emirembe, ate era Agatha saba Mukama akugumye wamu ne Tomudi, ab'enganda bako n'ab'emikwano tufiiriddwa nnyo ddala. Era nebaza mwenna abavudde Kampala ne mutindika eggendo lino ne mujja okwerekerako Agatha wamu ne banne. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Obudde butugenzeeko, sijja kwogera nnyo bingi, naye nja okubebaza mwenna abasobodde omukwasizaako. Tweyanzeege twenza nnyo omukulu, yogerako nnyo bakuwulire. Nantongo Sophie, Ntongo Snacks, we bali kujja. Ntongo Snacks wali kama ego. Okay, chikole bwangu. Gianina, mumanyi bulungi asinga okuzina. Uno wali atzola Agatha. Ariana Sebunya. Ariana Sebunya, yoyo bambi. Amanya agange nze Mr. TikTok. Oyo kali Lugambo. Deno official. CEO Lugambo Nation. Olugambo nalufunyemu bakungu bazabali wano babuulira. Omusajja oyo. Amanya agange bamutana Nakawesi the hitter. Nakawesi. Nga ku TikTok okozesa Olwajaja Tawusi. Olwajaja Tawusi. Era nga nkiikiridde Jaja Tawusi. Bambi jajja ze kulwata omudde tweyanzeege. Oyo ngena musembya lidako nsaba otambuze akazi lidako. Lidako nsaba tutambuze. Amanya agange bamutana Rama Senior. Agegosa ku TikTok. Esebo. Bambi yakafirwa mama we. Amanya agange bampita Mike Ideas. Ani abantu baliwulidde mukama wange? Amanya agange bampita Mutaki Mike. Muliwulidde nga ku TikTok okozesa Mike Ideas. Mike Ideas, omusajja mulungi nnyo, bali kujja kulwa Agatha. Aha. Amanya agange bampita Jamil Pistol Kityaba. era nga gekozesa ku TikTok. We bali kujja taata. Sambyeko. Amanya gange nze Ahmed Mahmoud. era nga nze Jajja Nanfuko yonno yazanya ne Tomudi wali eri mu Namata. Mujjukira. Namata mujjukira. Munnaye yoyo. Wadde face wali togitegera naye yoyo Namata. Uliriza, nsaba tuwulirize bakungubazi. Ani tetukuwulidde mukwano. Amanya gange nze Dushime Dush. Ganze Mrs. TikTok. Mrs. TikTok. Aha. Amanya gange nze Najib Fabdi. Najib. Era nkozesa Muzungu Official ku TikTok. Muzungu Official. Era ddala Muzungu. Amanya gange ekibwasa kitekere. Ku TikTok kozesa Main Bookings. Main. Aha. Wawedde wawutambuze. Amanya gange nze Alinete Samuel TikTok. Nkozesa Vanvika Yugi. Vanvika. Omuzanyi w'ebina Uganda. Omuzanyi w'ebina Uganda. Aha. Ensaba gwe nakoze naye waba baweddewo tudde wali mabega nabo bayimiridde tubawe ate nsaba maliriza otuleko wansi. Aha. Bigi omuyiribi wammwe. Bigi omuyiribi wammwe. Oyo munnaye yasalawo kutuusaako bintu mulaba Bigi ng'erinnya lye. Amanya agange mpigibwa Dr. Sefuko era gekozesa ku TikTok. Sijja kwongerako. Nsaba tusambyeko kuba program ne Father baŋŋambye asembedde. So njagala tusambyeko. Oluganda Mukama yeebazibwe.
Amanya yanze Jackson Kanya kozesa Tom wa Mama Brighton ku TikTok. Yo yazanya ne Agasa. Atuko omubusizo omukulu oyo bannange. Omusajja wa amaanyi. Bannange kitalo nnyo. Kitalo ddala taata. Amanya nze Brian Baba. Brian Baba. Ejja kuyita maaso ko wano eno mbadde nakutegese olina okuwaayo ku bubaka kuba baŋŋambe weetisse n'amabugo. Njala kuyitako maaso ko wano taata Brian Baba. Yvonne Nakankaka. Kitalo ddala. Sylvia. Kitalo ddala. Amanya agange Alan Cruz. Nzanyanga Mama Brighton. Tuzanya ne Kate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sharif Tabani. Sharif. Mama Nachitende. Wade bakusubira mu Gomesi. Amanya agange mpitibwa Tazan Lights dance captain. Era nkulembera dance company gye bayita BSD. Era nze asomesa Agatha ne ba TikTok ab'enjawulo Koko ate amazina mbasomesa amazina. Ndi muyimbi ate ndi photographer. Nekirala ndi Obi nasoma ne muganda wa Agatha bamuyita Rogers Kimbugwe kuva baby class. Agatha twayimbako mu senior 4 fenna nga kitalo nnyo. Oyo basanyudde abakungu bazibanaayo. Kitalo. Ate omusitula amuleke. Agatha and the family. Yes. My condolences. Amanya gange yenze Vanessa Kaira nava omubwati wamwe ate nga temina kyakukolera. Eyo nno banaye abakungu baza bakuŋŋaanidde wano munsikirize mbabuli ebyafaayo by'omukyalo oyo. Omukyalo oyo ye ambassador wa Kama Exotic. Oyo yatukwatidde. Aha. Banaye kitalo ddala. Kitalo ddala. Amanya nze Sewanyana Arthur ku TikTok nkozesa Reason Kush. Amanya bafita Mr. K. Ku TikTok okozesa ki ebyakuleetera ebizibu? Mr. K. Oyo naakola lugambo. Ne lwali lumusse.